Nkukulisayo nnyo mu kuwummulamu okwokutabadde kuwanvu tukyagenda maaso n'Omunnyo live. Eggye lya UPDF litegeezezza nga we limaze enteekateeka z'okuwummuza abasirikale baabwe abawerera ddala 49 nga bano bali ku ddaala erya General. Mu mbeera y'emu era UPDF eriko abasirikale beefulumiza bamaze ssabbiiti 2 nnamba nga batendekebwa ku Peace Support Operations Training Center esangibwa mu disitulikiti y'e Nakaseke e Singo. Ekibinja ky'eggye lya UPDF esobodde okuba nga kifundikira okutendekebwa olunaku lw'eggulo. Amyuka adumira eggye ly'eggwanga Lieutenant General Peter Reru yawumya omutwe mu kusiibula bano era ng'abadde akiikidde omuduumizi w'eggye General Wilson Mbadi. Bano nabatendekeddwa babadde bava mu ggwanga erya Somalia era nga batuuka kuno omwezi ogwokusatu n'ogwokuna. Kutendeka kuno kututte ssabbiiti 2 nga kwatandika ng'ennaku z'omwezi 2 ne kufunikira ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa May era nga kubadde wano e Singo e Nakaseke abatendekeddwa basobodde okumanya ebintu eby'enjawulo mu madde eddembe ly'obuntu, okumanya ebyenfuna ssaako n'okweyisa obulungi ng'abazadde n'okwagala eggwanga lyabwe. Mu bubaka bwe Erwera agenze maaso n'annyonnyola n'omugaso gwa Uganda ekyagitwala mu ggwanga erya Somalia okutebeekaza emirembe mu ggwanga erya Somalia ssaako n'okunyweza ebyokwerinda byayo wano mu Afrika. Na sasa tunakwenda kuingia kwa East African hata Congo DRC ameingia kwa East Africa. So tunakwenda kuwa nchi kubwa kuliko ulimwengu yote. Wakiunga Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan, Kenya. Kakati wano wasinzidde n'asaba abatendekeddwa okuba abantu abakozi. Tabia ya kugombana na askari mwezi yako ama kugombana na askari ingine mwenye nafanya kazi kama wewe, kama wezi yetu ya polisi, wezi yetu ya prisons, wezi yetu mbalimbali. Mu ngeri y'emu n'abajjukiza okwagala eggwanga lyabwe ssaako n'okumanya enkola ya demokrasiya n'ebyenfuna era nga bino bigenda bayamba okuyimiriza mu bulamu obwa bulijjo. Ye Brigadier Maximum Gumisiriza mubaka bwe agenze maaso n'annyonnyola nga bigenze maaso n'okusomesa abantu bano era n'abajjukiza okuba n'empisa gyonna gye baba basindikiddwa. Because the operational environment is not the same as at this time. So the team came from the Chief of Medical Services, spent 1 month here as they received each flight and took them through post-mission counseling or the post-mission ideological training. Ebyo nga bitadde ku mabbali y'eggye lya UPDF litegeezezza nga bwe ligenda okuwummuza abasirikale abali ku ddaala lya General 49 ssabbiiti ejja. Bino bituukiddwako ku kitebe ky'amagye ag'oku ttaka ebbombo. UPDF bwebadde emaliriza okufulumya ebiwandiiko ebikwata ku basirikale baayo abatuusiza okuwummula. Omukolo gw'okufuna ebiwandiiko gwetabiddwako abakulembeze emitendera egy'enjawulo ng'era bakulembedde Brigadier General Eugene Sebugwawo era nga yakuliddemu enteekateeka y'okuwandiika abagenda okuwummula. Abajasi basomeseddwa engeri gye bayinza okweyubula n'okumanyira embeera z'abantu ba bulijjo gye bagenda okuwangaalira. Brigadier Sebugwawo ategeezezza nga bw'alina essanyu olw'omulimu guno ogutandika obulungi. 243 have not shown up. Around 25 have been put aside because they are casualties, and the current policy doesn't allow us to retire those casualties until their compensation is in place, and the enabling law is not yet also in place to allow them to be discharged. Ategeeza nga bwe bamaze okuwandiika abajjaasi abasoba mu 9 abagenda okuwummula ku abo 1900. Ategeeza nti ku ntandikwa ya wiiki ejja bwe bagenda okuwandiisa abasirikale abalala 49 abali ku ddaala lya General ku kitebe kyabwe embuyanga nabo batuusiza okuwummula. Byawandulu Bone ku Russell TV Omunnyo.